Yes, sir, guys, welcome to the biggest evening gospel entertainment show. It's a beautiful one coming in from Pastor Wilson Mugembe, that song of old. Katonda Wabanaku. I'm dedicating it to everyone. You're a hustler, a real hustler. You hustle so much. You put a penny on the table. And to the ladies, I don't know what you put on the table. I don't know what you bring on the table. Maybe Phoebe will tell me later on in the show what they bring on the table. But one thing I know, men go through a lot to see that they fulfill whatever. Nyumba ngabawereza ko abasajja bange mugaba mutiya kansubira kimu kitambula Maria Sana. It is a man crush Monday. Then before we played you Katonda Wabanaku, we dropped something from Kupi Bly. Yamponya it's still so big. It's still so big. So fatu bali nyimba satu za Kupi Bly byatirida Yamponya Goweka. Remember on the 30th of October he has a concert at Serena Hotel, so mark the dates on your calendar. Abenga to pulling up for our man Kupi Bly. It's a Monday. Get me on all my social media platforms. I'm in the vibe. I'm in my good moods because it's a new week. Why not? You know, when you see me on telly, just know everything is just good to go. Get me on all my social media platforms at MC Mats Live on Instagram, on Threads, on TikTok, on X, everywhere, man. Type in MC Mats Live or Jakula Bekanga on Funa. Share on Juwerezako Irene, rule number 1, 48 book of power. 48 rules. Never outshine your master. You outshine your master, you are gone. Welcome to the show. What's up, everybody? How are you guys doing? It's been a whole, I don't know, it's been a long weekend. We're in different spaces, but you are ministering everywhere else. You are a minister, you are a drummer, an instrumentalist. Literally, the gospel is preached, to the far ends of the earth here and there. Wherever they know, my name is Phoebe Mulonde, Phiebe. Get on all my social media handles or Jabba on Funamujo Nini. Other than that, people watching us on www.kingdommediaug.com. We appreciate you big time. That's our website and we love you. But on Nigeria Funida, just go in your search engine or check www.kingdommediaug.com or Jabba on Funamujo Nini. Dala, welcome aboard. Wawonye bananga abantu babadinga bakumbuza banga Matswise Fibiat. Wawonye. Nawonye, big time. I bless the Lord for health, man. I don't know the last time I felt sick very many years ago. Amachupa. Okay. Amachupa chinchilala nnyo. Wow. Yeah. But fans already bakumba, so I had to re-ask and say that you can clarify bamanye waje wade. They have been missing you. Ngabanga where is Phoebe at Magamba? She's Wendy. coming. Okay. Standing strong. Oh yes. Okay. Oh yes. God has been so faithful. Okay. Kama nyambye nnyo abantu abandi ku bata on my closest. How could you segele? People have been reaching out. How are you doing? How is your health? Are you improving? Are you any better? I am much better. You can tell with the joy that I've come in with. Never some come out for health, literally. Perfect. It's a man crush Monday, ladies and gentlemen. Yes. Baguliza kumukwano go, we always get in complaints. Guys, we can't access Kingdom TV. Tuliwa bobanga ekifomoli oba ebitundu molinga. You can't decode joko isa tesobola kufuna ko KTV, gula ekisowani cha Azam. Yes. Ekisowani cha Azam. Newo fuluma mu gwanga noga nti I'm in Rwanda, I'm in Tanzania, I'm in Kenya. Obo soloka kanga ofuna Kingdom TV. Buli kimwe kitambula mali dadi sana. Then mwabatero kuberanga mukola mu budde butukolera mu sheno, you can still get our Kingdom Media app, Exactly. It's just nice and simple. Scanning that QR code wanu wenyine scan that QR code wobo ine simu enunjiko, just open your camera, whatever camera link ojinyige mboti ojitunuze mboti eyitewo olabikenga ofuna shows za fezo nazo na neza by the radio kweli, that is 93 Kingdom FM ne shows za fezo natugena kulabeka ngo suba ko ya denetia ne mukitegezo so okutuota ne otayitwa ko show ya 5 to 7 eneja ya denemu mu budde bona you're working take ko app ya fe olabikenga auto streaminga ekintu tambulenga my daddy sana. Lots of new music is out on release. Tugenda tuzogera ko maso kawo in the course of the show. Mutegerani yakoza kayimba ni yakoze kinani yakoze kiri. But hey, there's something I'm seeing lately that's happening, Phoebe. Accidents are like accidents. Oh, yes. On a daily you can notice or inzo ko social media or scrolling and all about accidents
accidents ezenjawulo ono yabadde wa boda ono yabadde wa trailer eno yabadde bus eno coaster eno taxi. I don't know what's happening with our drivers lately. I don't know if they they run or they operate cars that are under mechanical maintenance or I just don't know. I just don't get it because waliwo accident yabadde ku luguudo lw'Entebbe ku express highway. Yes, express highway oyo mugaga yabadde agenda ku kisaawe n'abaana be yafudde just mu bintu ebyolusaago buli omu agamba yikyajja kitya kizze kitya cause babadde batugamba muno mbu oba yasumagiddemuko kiteebereza okubanga yasumagiddemuko so nakola akabenje ne beekanga something of a sort akabenje ne kabaawo kati kyengenda okwajuwinga abakozesa emmotoka cause sawa zino ba drivers bayinza okuba bali mu kukola bambi nga bayiribanga they can't access us but we muna akasanga social media namwe ba drivers muwulire amatu before you set off or before you board any vehicle, any motorcycle, first things first, pray. Exactly. That's the gundi esooke wako ddala saba nga tonalinnya mmotoka mu ddiini lyo tetugenda kugamba kagamba bwoti bwengeri gyotegeramu Katonda osabamuko nga tonalinnya boda eyo nga tonalinnya taxi eyo tonalinnya bus eyo naawe avuga ekidduuka kyonna you're going to run any vehicle saba Katonda akukulembere omusaayi gwa Katonda gukowere gukukulembere kakati mmwe ba passengers oba pedestrians abasaabaze tokkiriza musajja wa boda kuvuga misinde ejiri abnormal nawe atudde mu taxi you have a right because you're paying your money zinzo okuba sente zentono obanga 12 oba 3 but you have a right for your money mugambi blood parking anvemu oba kuyo omuntu omu yali mu bus nga bus driver inengeri javuga nga teli good na yomba nyonyo namugamba stop this bus if you cannot control your speed if you cannot control how you are driving us stop your bus kana dembalala wala dembalala n'abadembalala kati nga tuli mu bus awo omusajja yabuuzizza driver yatubadde amabega wano batwalade mu bus nambuza owaaye ovuga bitooke okitegedde nti ovuga matooka ovuga abantu okitegedde so literally these drivers some of them forget nti ali ku speed agala kudduka akutuuka mangu biki naye nga ate avuga abantu tovuga bitooke tovuga miti tovuga ki you don't know that when you overspeed you are also going to be a victim of the accident okitegedde kigala kukosa abantu bokaboka bovuga naye ng'omuntu you don't have anything around you that is protecting you against the accident that you are about to cause so munange people just take caution literally n'abatambula obutambuzi ku makubo oyinza obba otambula emotoka neveri oba waboda naveri nakukonera ku kkubo ng'otambula so take caution and of course MC Matso bagambye pray and pray. Perfect. All right, we're still right here. And of course Phoebe Molonde, she's back like she never left. Let's run a quick breather, but when we do get back, we're having lots and lots of gospel entertainment. Kuzomwezi 22 paka ngenda kuzomwezi 29 make a date with Christianity Focus Center. Alright, omuzadde nga ononya essomero eryokutwalamu omwana wo abalangira baffe ba Homestead Schools bagamba nti omwana mutwali mu masomero gaabwe abasomesa batendeke ebyokulya ate n'ebyendya birungi nnyo nga ate biri ku mutindo gwa waggulu bungi nnyo nnyini ddala balina amasomero mu bitundu eby'enjawulo mu Kampala balina ekyebando mu Erisa Zone balina Ekamocha ku Mawanda Road balina gayaza ku luguudo olw'Ebugema so munange wagala okumanya ebisinga ogenda bakubira ku 0414532567 era nga bagamba nti with Homestead Schools education has no money value kakati gwe yakatwegatako ku 5 to 7 nga it's your very first time okwera nga ate otulaba tugamba nti genda ku Play Store yo oje application yafe ya 5 to 7 ogitekemu tugenda bera n'akantu akajja maaso where we're going to be moving in different regions in Kampala here and of course Uganda mu metropolitan ne wabweru waki wa metropolitan tukusanga olina Kingdom Media application tulina ebirabo bye tugenda okukola ekyo tugenda okubanga tukwate ebirabo byaffe bye tugaba mu birabyeko mataka TV, firiji, bichi biri tangible bikwatibwako so munange jifune gana ku Play Store yo ojije ojifune sheke musimu belenga okola ki nga otulabira wonna around the world. Okay, nyongero kujukiza nti in the course of the show tujja kwata ku masimu tujja kuba omukisa mutubulire tulina ekibuzo kye twebuza nti no omuyimbi wa gospel yani maze banga ki okulabikanga azzaako ku luyimba lwe tulabye abayimbi nga yasobola okuta enyimba mukaaga omulundi gumu tulabyeko ku bayimbi nga yajja kuta enyimba 2 omulundi gumu tulabyeko ku bayimbi nga yasobola okuta oluyimba
lumu mu mwaka abo natubalabyeko naye gwe atulaba era gwe fan wa omuyimbi namba emu oba asooka wano we Uganda olowooza omuyimbi oba celebrity oba omuweerezaawo akuyimbira ennyimba ezikunyiga emitima ezikukomako yandimaze ebbanga ki nga tanaba kuzzaako project ndala maaso kaawo gwe mulama gwe tugenda tambulirako era ni namba yaffe banja kuba njikuba maaso kaawo ojja okulabika nga awo osobola okutuwulizaamuko ojja kuba amasimu mwe abaagala okusindika audio notes ngoga matsi amasimu gantawanya nnyo sisobola wenkwera wawogana osobola okufulumamuko n'otusindikira audio note ku namba 0759 499614 kanjikudiremu noti 7559 eyo jasindikawo ka audio note ko tujja kayisaawo mpolampola bannayuganda bongere okutegeera gwe kyoteesa ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaliro. Talking about weekend, Phoebe. Yes. Teacher Salfa yabadde n'ekivulu kye bambi yabadde n'ekivulu kye awo ku National Theatre. Twakyogerako era we had him on the show and we gave out some tickets. Abamu ku bafans be babaddeyo ne bamuwagira abamu betaagerwa tickets waneeno. You know, National Theatre was it's too small for Teacher Salfa. Really? Yes. I have attended all his events, National Theatre. Waggulu ne wansi gonna akubayo. VIP ebeera waggulu ne wansi. So I think you should try like Serena. Okay. You should try. But atuse ku stage egenda mu Serena. Atuse because I have fan base. You know, Naula Gamba is a professional teacher. Yes. I was single beramu events bavubuka siba na bakulukulu bana bavubuka students. So he has that market already ngaweri awa katali kowe kali kati awo wabaso ogenda mu Serena kiza bavubuka te basasula sene za Serena. Areka kati Serena tujja ku mitwale ebiri tomalako. Bazi sobola. Anti no Serena to just malako na mitwale ebiri. Mitwale ebiri bajenga banji. But for Serena if you need to get out some money, you need to start from mitwale 15 10 okweyongerayo. Ne kati abana bo ku mubzi abana be abe mukoni literally campus students. Tebasobola mitwale 10. So I don't know oba nasigala but I just feel like personally because zona nzibaddemu I just feel like I know kuvaako mu National Theatre. By the way take a National Theatre parking. Oh yeah, there's a parking. There's the parking. Take a parking emmezo osobola okusigala ng'ozaalayinize bulungi nnyo nomanyi kati zino za VIP ab'emitwalo gyange 5 alayinza mu mitwalo 5 n'afuna abantu abawerako. Parking no ngazi twatekayo John Mary the other year obajjukira John Mary we yateka gundi eyasooka eyansimba and it was nice. It was nice, people turned up bali bangi. So I think parking is actually also a good place. Ngatanda bakugenda mu Serena atanagenda, but also depends on what is on his heart as the person okitegedde so bagamba mwogera about the parking lot naye zimbadde njaga teka lugogo. So literally it's about you entirely. Kyala bakoze kyenabera asazeewo, but I'm so glad that Teacher Salfa has actually made it this far. Akola clean comedy in this industry and he's winning souls in that. Oshitegedde ebintu ebimu abantu betubuusa amaaso ate abalala mwe bajja omukisa. You understand? So being a teacher, being a comedian, being a husband, there's a lot of things in the mix. Where you might be there wondering obudamu abutambuza butya kigusa kya it's possible. It's possible. Just get into your calling, align it with what God has for you, and that's your purpose. And there is another thing I noticed, by the way, and now by the way, I sat there for and he said, tugamba abantu nti nebintu bino tebyesetaza era we tulanga anytime about we call you and tugamba mugire mwagira ba gospel otso tulawo no mwana we ne mukazi we ne munyumirwa. There is something yayogeddeko ababijjukira nga amasomero agedda nga bwogenda mu toyi era kusobola kujjako shirt esato mala gijjako kubezeda zawunyanga nnyo kiraka bakirongosaamu era nga bwogenda mu kabuyonjo mu toyi zedda ez'essomero n'otajjako shirt yo ojja okudda mu kirasi nga buli mwate emikolo gy'ova okukola naye fenna twajjangako amasa nange nagajjanko emisumati my secondary essomero lyali eyo St. Pius mbatumiddeko abasomera ku St. Pius SS Kizibu Masuulita ng'ojjamu essaati n'oyingira n'okola emikolo n'ogijjako kakati akakantu bwe yakogedde nangaye maama myaka emeka nga nvudde mu ssomero nenzijukira ne ngamba wow it just tickled my mind nempulira ng'obwongo bugiddwa bupya so things of a sort ate atambulira nnyo mu nnyimba ezo so anytime bw'aba azzemu okulanga mugende mu mubeererewo you told me of another event that was over there
over the weekend? Oh yes, What was in Mbara City. We were there, you know, for the G Fest. Okay. We were there for the G Fest. That's on Sunday, but also on Saturday while we were mash up. Where I saw, you know, 12. So it happens back to back. It's not a one day event. The G Fest. No, G Fest is actually a lot of events aligned. Okay. We got a series of Urban DJ Work, Urban DJ Live here. The main event, which is Urban DJ, you know, live in Kampala. So the G Fest, where a lot of things happen to the actual event. So we were there. We had a lot of good time with the people down in Mbara, the G Fest crew. You know, thank you so much for having us around. Good J. Abantu banji knew about representing the Urban DJ was there. Casey, your good friend. Manager. She was also there. We had a lot of fun with those guys down there. Then mashup happened on Saturday. Okay. I don't know if, but last time we talked about this, events, and I think because Saturday before the G Fest, before Teacher Salfa, we had mashup. Mashup, that team, are blessed at so much. That thing of pastors' kids, that Tabakola praise and and worshiping a more, I don't know, crazy way. They are the David kind of people. They also blessed us big time. Prince Ella and the team. A lot of people were there still on ground. Ivan TIT, I saw him over there. I saw Versace. I saw a lot of people, literally a lot of performers came through. A lot of artists supported. King Wesley was there. So mashup crew, big up, big time. Yesterday, you talked of King Wesley. Yesterday, I met King Wesley ku National Theatre, and he was telling me, yanga mi mati mwagano okufuna association yaba creatives mu gospel industry ba presenters, but sente za from me kino nkidamu mulondo ogusemba sigina kuddamu ku TV, sigina kudda ku TV kuddamu kyogerako. It's the very last time. King Wesley yangambye MC Matsi mwagana okola association. Sente za fulumye yangambye sijja zogera kumpewo. Bambi sente za fulumye weziri ne mubuuzanza sako obaza kulyako buli umayinze sinjagala nnyo bino ebya saka ate sijjayo simanya bicho zeeyo sizeetaaga kale zinyamba naye saaga nnyo zibalirako for starters ziteka ku pressure kakati nangamba sente ziwe za kulyako buli mukole buli presenter ndaba buli DJ ndaba sawa zineno buli TikTok buli ani bwoba owulira ng'oyagala okujoyininga association noonyaako yes kuba twetaaga emikono gy'abantu 10-15 okulabeka nga startinga this association noonyaako ASAP noonyaako bapresenters mubagambe sente zafulumye bwenna azoogera muyinza okuwaawala amatu ate we banaawera ate MC Matsi bamuwadde zino bamuwadde ziri temunyiigira yes so sente zafulumye presenters creatives Christian creatives twaga kifula Christian creatives womanyi nti ogwomu ng'ate olabeka oyagala kunazibwako nnako kozi tubawulidde abasifunye last week eri nalabe ba DJs bafuna bali okuna DJ Nimrod aberi mu Federation ya Dikenso baba wa cash check ne bafuna akasente abana balina sente kulyako buli kuba happy basoke bejjeko ennaku so mu Christian fraternity mulimu abali mu kuzira which is okay kabalye naye kati olaba nafe tugambe ntino bannange mugire tulyeko omugate beetaaga gubalakire bokka kakati mwekube mu bannange ng'ayagala okugira noonya akalina enamba yange tukwatagane tuwingane amagezi tulabike nga tufune ku kasente emuguleyo ku mataka mwongere kugembadde mulina buli omu abeere happy. But that aside, a lot of new music is out on release. Walabya kayimba ka Emirates. Not Macbike. Emirates the boss. Yazemu na ata kayimba. Kayimba kasufu nyondo tujja kazanya maso kawo musheno. Yatuteredda akayimba. Bakayita erinnya lya Yesu. Ate kalina mu vibe. Unlike the nyimba z'abadayimbe za worship, Kati kanunya kawo. Yes, webalirwa vibe, but vibe jerwina sieno tetegira ate no kwati yakispice nzemuko yakirinyisizamuko nyo mu church praise ebintu ebyo bye environment which is a good way to go. It's a good way to go basing on the ngawala competition ngabweri ne nyimbe dalanga ebazitadde abayimbi abalala it's good to go. Kajja mukolera. I was talking to him about media tours nangamba this time round. I think kana agenda kale kakasoka katambule kagenda kola nyo media tours agenda kale kando I think agenda kukolesa nyo social media oleka ngaba bakanyikiza bakategeere
but it is a vibe. It is a vibe. Later on we shall play and he's this a very song. serious guy when it comes to social media, by the way. He's so serious with social media, and that is a good thing. Every gospel creative, especially artists but musicians, they should have that skill. Or that even that passion. Just my social media data going to be you don't need to master it, you don't need to study it, just have the passion. You're good to go. Yeah. Okay, nalabye ne Will Bakasale naye nakayimba kapya, it's 8 days old. Chagwa, it's also a good piece. I think mwetaga mukanonyeko. He's performed it live at those sessions they prepare on Tuesdays. Yes. He's performed it live before. It is so nice. Okay. Yes. He also performed last night at the National Theatre. Will Bakasale. Ate naye akyali mwana muto by the way. Habira yanganyo byogera kumpewo kandi sijja byogera. So atujja batusaako amawulire ago anytime. Lots of new music is out. Lots of new music. Muganda wange Apostle Rockstone naye ina akayimba akapya baketa thank you papa. Yes, kuna ko tujja kafuna in the course of the show. Then Mark Bike no okuva mu kugwedde nga atusuubiza album egenda okujja omwaka 2026 album agenda kugira album kugireleasinga. Yes. Enyimba zaggwa dda yaziwandiika. Kagundi ako yakakoze ka flyer gye kali yakalode ku social media n'agaba Bannayuganda life changer album eriko enyimba 16. Yes, displaying that can't work with 16 songs. 16 songs. I thought album is like 12 songs. Album nakula bangamba kaliko life changer 16 tracks. Kuliko R&B, mulimu hip hop, mulimu worship, mulimu praise, mulimu bingi mu album ejagenda okuta. Simanyi nali mu amagezi musumba abisobola ddala. Kubanga nze nayo ko kwasajja bana anyway musumba naye musajja wa maanyi sagala kwogera bubi. Naye nga asala okuta EP instead of an album. So when I look at 16 tracks. And he's aggressive by the way. And is he going like to release all of them at once? Kyayagala okukola. Namubuuzizza ennyimba zino genda zipushinga otya buuza zigenda kusukkako. N'agamba Mats ngenda kwewa breather ya mwaka gumu n'ekitundu nte ennyimba ezo. There is no way gyogenda ogamba nti no we miss Mark Bike in the game. Ezimu nfunyeko chance ziwulirako, ayinako collaborations, ayinako ennyimba ezizenga ye, ayinako ayinamu reggae, hip hop, R&B, mulimu worship, mulimu praise. Kale kwegamba you guys are not ready for what Pastor Mark Bike is putting out anytime. So life changer album mugirindeko mujja kujekulira mu mulago. But big up my guy Mark Bike, musoma Mark Bike. N'abayimbi bona actually abalala abalabikanga bagenda kuta EPs anytime soon. Tujja kulabikanga namwe tubogerako. Then doza kanyongera okwajjukiza ku mulamwa gwaffe. Nakubuuziza nti no omuyimbi wo olowooza yandimaze banga ki nga tanaba kuddamu kola ki nga tanaba kuddamu kutaka yimba. I think let's first talk about this Phoebe before we get into a break. Abayimbi tubalabyeko abakola ennyimba ebbiri nezitambula. No look at Beatrice Dakafu Copy Black yatuwanga omwaka gugwako. Nobody expected him okuta ennyimba ng'omwaka guno gutandika ennyimba bbiri. So far ine ennyimba meka ennyimba 3 mu bbanga lya myezi giringanga I think 5 n'etaano. Kuba waba yataka Beatrice around towards December. Then bali myezi 3. Kati we yesobola video ziwe ziri emu yagikode na is it Dubai? Yes. Ziri 3 zitambula. Kati awo tuwebuliza nti omuyimbi yandimaze banga ki okusobola okulabikanga ate ennyimba. Mulimu abeesobola nga ye sente azina tezigenda muluma ng'ennyimba oba zimusaze asobola okuddamu n'awaking up n'akola music omulala. So it's what we are discussing on TV today. I think tugenda kufuna opinion yo after the break. Basagala nkusalemuko. But I believe nze nga media personality 2 projects are enough for an artist. For a year? For a good artist, for a year. Yeah. Bw'obala nti notadde akayimba in January noddamu n'otuwa akalala in around September, October we watyo neka kutwaliza mu festive season cause still atubala bookings za festive season obo kitegera. So bwakola bwatyo aba good to go. No. Anti kakati wogendera ku pressure yendo ng'inza okuvuga speed obo kitegera. Tugenda kutandikirawo nga tukomyewo nawe tujja ku omukisa okwe ku masimu otuwe endowooza yo tulabe gwe uwo olowooza otya cause mwe ba consumers abasooka by the way fe tusaba abayimbi music tubagamba mutwe music why cause tulina okubakubira endongo ate obulamu bulina okulaka nga butambula fe tubaweeza but nawe ojja tuwa endowooza yo osobola ogenda ku makutu gaffe ga Facebook Kingdom TV n'oteekayo endowooza yo n'ogitubuulira tujja gisoma katudde.
Sometimes we make the machines freeze. I don't know why, but wherever we are from freeze mode. Trust me about that. What's up, my guy? This status sina buzibu abe bali bulungi Irene empala naye yeyongera bweyongezi Grace ne Irene ina kwata wana wano achira bisiro fena tuwalana nawe yataso kuwalana nange nagedde mu kasero tewali kyakola mnayo twali mugambe kana kayimba tambudde boda boda atakomba muwanje tukaita in the opposite twali tulabya abanene emirembe engalo abalabe bapelane tukolera balaba. But since it's a Monday, it's a Man Crush Monday. Yes. I'm crushing on myself. I'm not crushing on any other person. Neyagadde nnyo. Nenga tulina weyongedde okweyagala. Irene mukambwemu. Agati tuna audio. Tuna audio. Sitina uzi. Ada kale katukole wetu. Signs. Guys, it is still a Monday. Maxella to jump on. Yeah, badda ide byakwasagaja mu maaso ka. Eyo jendo omusajja mbadde sobola koleka Phoebe aberenga. I know. And he told me you miss how when she was away. You were away. missing me. Oh my God. You were only missing me. I was only missing Mati you. abadde ampa amawulire naye kayateka biri vice versa. Oh, Mati agambye I was missing you. Yes, Then after he told me you were missing me. Bwekibadde omanyi Mati agannyo gatta abantu munnaki. Nokulikayo ofaananya bulungi naye akabiri kamaanyi mubuuza babadde bametera byakulya ki nga mulwadde oyongera okumunyiriza. You left us on Women's Day. No, it was Tuesday last week. She didn't come back on Tuesday. Yakola Monday. Bitabuka. But regardless. Fuga binange bankole webatyo. Nange bankole. Ebintabuka ko. Bankole webatyo. But anyways, guys. Tokyeyagaliza my guy. Yabadde bizibu. My God. Yabadde kolo n'embala eyo. Kyabadde ekirala. Naye banywadde mu mikolo. I thought later. Oh, you went for mikolo still? Later, of course. I had to get better. So, omulesa ali bulungi? Anyoba. Homies Darlings gano masomero bambi joyinza okulabika nga otwalayo omwana. Homies Darlings gayina amatabi gali asatu balino bebalangira baffe wano eno every year in and out. Wetugamba ekyabalangira be basasula akasente akasukkuluma ku KTV mu ba sponsors baffe beba Homies Darlings bebali obulangira myaka 2025 kati ne guno omwaka anytime soon mu nsinkano tujja kufuna omulangira baffe n'omumbejja kakati bubagwa gamba obulango Kingdom Homies Darlings bwefuna nsolo bweyimbamu Kingdom Media package ye jimpe jebadde wa Homies Darlings tujja jikuwa but katika as of now be bacyaliko nenjolo bakujukiza baina branches 3 eyegayaza eyekamocha ne yechebando twalayo omwana wasomeko nalabya abana bagenze ku trip abana bali mu mawanga beyagala fete twabiraba era ndubuuza bannange bwe tuzaala abaana baffe babeereko mu masomero nga Homies Darlings ate ebisale bisobokera ddala so omwana oba okonsidering esomero gyogeno mutwala that is next term mutwale asome ne Homies Darlings oteese n'abazadde n'abasomesa branch oyinza ogenda kuyekamu ekyaku yekyebando oba yegayaza buli kimu kijja kulabika amatali sana balina minaku zebalyamu enkoko zebalyamu ku byennyanja zebalyamu ebintu ebyenjawulo ebyo ffe twaziryanga ku vidi niye ebirimbi gituuka tujja nnyo okwekuliza ku ebyo then gwe omuyimbi atandika okuyimba music nga kituufu ddala olina ennyonta y'okuweereza mukama nga ekintu ky'obumuweerezaamu kituufu ddala si saddaaka nnema bwe njogera bintu maategeeza nga audio yo ali ku muzuuli kola neba Abba Records basangibwa ali Kawempe Tula Road olunaku lwenca Abba Records ajja kubeera ku TV wano ayongere okubattaanyaako ensonga ezimu ku offers ze balina this time round bitambula bita projects ze balinawo bazi promoting batya na biki bye balina in stock for you guys. Yeah, exactly. It is a Monday, and of course, when you hear Monday at Kingdom Media, you know it is Mukutula Anjege. Yeah. So people come through chilo tusabe ko fenna tusabe ko wamu. Ushitegedde wali mu metropolitan area, oli mu Subuzi, oli mukozi, literally jangu ku CFC Mengo Chisenyi the solution ground tusabe ko wamu nawe. Ushitegedde today this particular evening, service preparations are already going on. So togenda bela late, not at any one point. So nesa azoyingira ojja tusanga tushakola ki ngesale kyakoledde nnyonnyonyo
obunyonyi ddala. So come through, and if you are there and you are wondering how to catch us live, you don't normally have time for TV here and there, obera ku move. www.kingdommediaug.com is our website. Genda yo better visit us continuously. Sandra and the whole team, Peter, the Ostiga department making sure the website is as up to date as it could be. A lot of information right there. Mawuli debi chibe be also bala byoba dolo was ancho sabitanga ku TV yoka when you get down on our website ojabisanga ku bunyonyi ddala. So get it www.kingdommediaug.com. All right, ku lunaku olwali lwakutaano emikolo gya omulabirizi ate nga doktali Apostle John Mulinde ekintu yakiggala yakisiringa era abadde mulindirira okuteekayo proposals. No, he's not interested at all. Yes, he said yes to the beautiful lady Brenda, and she also said yes to a handsome God's servant. Yes, emikolo bagiggala balisegoko ku Prayer Mountain era abantu abebitiibwa mwabatayina kadi twabalyako emikolo mwatulyako invite only. Invite only. But it was a really nice wedding, a very 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 beautiful one. Okuva ku gown okudda ku and the mugole looked very nice. Akondoza nienda kaddamu ku mbaga yange nze mbabuulira there is something that the mugole did in between. I'll show you people. Naye nga kirabadde kyamaanyi nnyo kyandetedde okwerowoozaako nenga Makiseero, what do you think of life? I'm telling you. Naye nga ye Apostle alabikanga naye ebintu ebyo mugenda bikolera omwana wattu. I know she's watching. She's watching. Takola ku Monday. Oyo gundi. Apostle yanyumidde labalaba Apostle. Ate bana kasaba lese siva kyagula. Nebigwa bo. I saw my boy Segmento perform. Kabadde kayitirivu. Kati kijja kyade kifukamiza Segmento by the way once. I wanted to inquire what exactly why was Segmento kneeling down on the wedding when he was he got so emotional Bambi and he felt like he should do the kneeling maybe. But I don't think if you had to really kneel down like on a wedding, to me it's my best yakafunye, but to me it was a turn off. I don't know why. It didn't look right. I did not look right, my friend. People are turn offs at weddings. People are abantu banyumirwa omukulu ate ye agenze moyo nofukamira wafukamira. Like everyone was looking at this guy and they're like, what is happening? But all is well. But he got a chance. But at least he came through and he got a chance to sing. That was amazing. I think besides him, Segmento neomulala bambuzeekawo naye nga babadde bayinde abaweerawerako. Masavu yankubira essimu amanyi Masavu alina analysis n'aŋŋamba n'ambulira buli omuze baamuwadde n'aŋŋamba budget yabadde bweti. I think tujja kuddamu tufune Masavu abalina obujulizi yabaneze kusala nviiri ngenda kunyumiza bino bya YouTube ombuze bya YouTube ate nobuuza nali ng'anyo bimubuuza paka nga mulinda jja ku station ate nakakimanyi nti nno nabitegeerera ku show mbadde mulinda jja agamba ayina channel gye yali yakuliyetinga simanya bikoze bitya naye tumulinda jje tumulinda jje ate agenda kuwuliriza kati mumumbidde ebibuuzo wali teyasobola bulungi kwennyonnyola kukolako kuba yali alabanga omugiga yaliwo nga katumulemu katono nnyo naye bwe tukomawo omulama gwaffe gwe twakulekedde nga twebuza nti nno olubuuza omuyimbi wo oba omuweereza oba serebu wo yandiyisizaawo bbanga ki nga tanata akayimba kakubiri we tugenda okutandikira comments zitandise okuyingira kubanga nsoma nga tukomyeyo katudde Countries Old Hotel esangibwa Kigo Kitiko bano bakwetera ekyuma kikola massage ne ku nnyingo eziruma balina empeereza ya hotel balinamu gym sauna and of course steam bath ate gadenza wenjoy otenga zibulungi gwe ng'omuntu osobola oteeka omukolo gwo ogw'enjawulo guyinza obeera gwa introduction guyinza obeera gwa wedding proposal engagement any form and kind of party trust Shine Countries Old Hotel to sort you out basangibwa Kigo Kitiko kilomita emu n'ekitundu nga ovudde ku Entebbe Road ogenda bakubira ku 075
0752943752. All right, Grace producer will get our numbers ready. Masoka we tuva ku round down tujja kukwata ku masimu tunywemu ko ne bana Uganda tuchebuza olowooza omuyimbi bwo oba serebu yandimaze banga ki okuza akakayimba nga maze okutaka yimba kozi tubalabye ko abakwenyimba back to back to ne batu wasatu katmaka bikagena kuta album ya nyimba 16 so twetaga okumanya oboli awo kinayambako abayimbi bo. But let's take you through the rundown show. The rundown songs enyimbe zisinzo okulya muzina zake enyimbe 10 ezisinga akayimba ka musajja wange Damasek Sanga munnange Kali constant. Oh yes. Big up Damasek Sanga. Number 2 guno mwaka Titus and Segmento. I think it has served its purpose, Mr. Philip and the team. Yamponya Copyfly, Kakambuke Mukonako, Akayamponya. Actually, this Thursday we shall have an exclusive with Copyfly. You know how we do it. Then on number 4 we're having Josh Media Wamani. Kambuse it's also still doing well. Yes, sir. Then Copyfly drops in a bit. Guereka, number 5. Which is a good move. Oh yes. It's a good move for him. Then on number 6, Mukama Akwagala Pastor Wilson Bugembe. It's new on the rundown. It's also doing so well. Amanyi manji musmaga teka mukupika. Then when you get to number 7, same image. New. Apostle Richie Zion. Oh yes. We like it to have him on Friday. We likely. Yeah, wagwan. Then number 8, Only You, Duran, featuring Michelle Charisima, Kambuse Muko. Kati atambula kano akagundi. Obaka kaina There's a bit okay. Kali kuba uptown. Uptown okusinga okay. So when we get to number 9, it's new on the rundown. Trisha Koboman's Mama. I love it when it's still rolling on kwa degundi yabachala yagwako. Yes, still doing so well. On number 10, Blessed, The Mask featuring Segmento. Cap drop in them. Kakomio bukomi ndozi. Take us with the bonus tracks. So bonus tracks we have Church Wake Up Chimera. This is a big song. It's a banger. I'll be premiering it tomorrow. I'm telling you. The world awaits. No, wasn't you guys more to look okay. Boss Subiza, Isabella Sally, and of course we have My Season, Robinson. Chirabo by Gresham Music, you just played Chirabo. So tell you kwasaka imamkaulide mukalabe. That's the rundown for you every Saturday 9 p.m. with the beautiful Lynette Bless. Okay. Oh yes. So moving on, twagala tugende mu topic ya field nako Royal Grace number ya vegetarian wansawo bana Uganda batuwulizeko. I want to shout to my brother Godfrey Tumwebaze, is media personality, and of course Kato Abbey is also a media personality. You guys, our fans, you be telling me, Max, watching. Bless you anytime, big time. So we need to know, Maxwell DJ, you play music, you always put this artist on pressure. Twagala ndongo. Professionally, over ministry wali professionalism, but okay, mubuwereza omuyimbi yandimaze banga kyokutaka yimba ngojeko mini pressure abadi jemutekawo. I don't think seriously wachiriko obudde. I think this matters the person and what they feel like and what their God, what the agreement with their God is like. Because buli muntu ayinetegera ye yakatonda we tuvala nine tuba tuze mu church waliwo abasaba bakupenga waliwo abasaba buuka waliwo abasaba lekana kati it matters gwe communication ne katonda ye etya. So if you agreed with God that you'll be releasing a song per month, do that per month. Okay, kubendo ngo tujikuba then abo gambye buli weeki nga gundi we yakolanga waliwo abali releasing ngendo buli week. The likes of the likes of Kenny B, Pass, whatever. Those are people that used to release music buli kasera. Ngaboa batayo. So chiri eri gwenekaro, but it has no issues. Never releasing nyimba sato nakuwerumu. Tetugenda kunenya because why? Gospel music is not a business. Gospel music is a ministry. Okay. Buwereza. Gospel minister. Gospel minister bagamba owereza obutakowa. Yeah man. Okay. I have a message. Coming in. Praise God KTV, a gospel artist should release 3 songs in a year. That's Irene Emukono. Okay. 3 songs in a year. That's what the reason as to why. Okay. But we love you, Irene Emukono. People from Mukono. Okay. We love you big time. 3 songs in a year. Kakati 3 songs in. By the way, it can also work. Wobo chibaze ntino muyimbi nkale kubano abesobola. Yes. You know, besides kali nebyaka nyati showbiz and what no government you know. Muri mwabakola abashikola for showbiz kali nabayina
enyimbe nyingi n'abalina fans nyingi nga yo kwata million 3 naziteka buli video buli mwezi n'abawa that's 12 month air tekimusala ze million meka 33 tezimusala abo webali but wale wana bamufuna mpola kati nga musajja nge Light you know you will get like 2 million aziteke mu luyimba alubayireko omwaka mulamba obo kitegera so bwosanga ku people asobola kwata 5 million naziteka mu project n'agamba nti no agamba ezo zibeeremu buli mwezi njja batira oluyimba it is okay but at the end of it all I think there was our main aim yaba n'abantu abawuliriza someone said gospel music is more of a charitable organization osama nayo tojjamu. That's crazy. But God always blesses people, by the way. God always blesses people. Okay. In if bokole chit no mutima ogugumidde nga temulimu I'm looking for fame simanya naze mu gospel industry musumbo na ndabe it's like these people that always pray too much in churches nga bagala pastor balabi you know also kira abantu babajja lagamba bambye omuntu oyo nasaba naye nga golaga musumba akulaba ku kodos but bokikola nga kitufu mutima gwo gwenyekidde bweguti you know nga goli kumukama you know I think chiba much better at posture position your heart position your heart in the right way but then you know 3 songs in the air is also good 2 songs in the air is also good listen up you're limiting the Holy Spirit katonda kuwa ekirabe ekyo which is okay but then at the end of the day what is your audience like? What is your audience like? What is you know why they have ratings? Do you know why Spotify sends you your monthly listeners, your monthly streamers for you to, no I'm just out of concept. Let's look out of the but box. Is it right Spotify let's look at it out of the box. At a certain extent, you understand? Let's look at it out of the box. If you have maybe like 6 million monthly streamers on Spotify, you don't have a reason as why you would actually rely on 2 songs in a year. That means you have your fan base is wide. You need to release music, you need to feed your congregation, you need to feed the consumers. People are waiting for you to feed them on a daily, so you should be releasing also to build your message. Irene ngabo tuogera tusawande ku number take away number ya fake to resist simu nga 23 and we shall call it a day. Also to build your music kumpi buli week. Limo bless you go and check ya Ruhanga kumpa music kumpi buli week abene no lwimbo lupia nenga zitambula but I don't think if the ezimute zitambula ateka yobutesi tusa mukolo ateka yobutesi olwalo kuteyo amina ngulu abasazeewo okuyisaawo naye nga ye asigala akola atya apika but sirowooza oba apika just because nti he has all the money oba kubanga music amufulumiza UK oba kubanga gundi I believe everyone has an instruction from God. Music wa gospel teyetasana kubeera nga alina ku ratings zino ezensi osegera tulina kubeera nga tumulekanga it's specific thing is tevuga kyokka is to glorify God, to worship God. Kasita wanga ovudde waawo ng'ovudde ku mulama oba diverting from a gospel song, you don't even qualify to be called a gospel song. On a real kale yita ku namba zalaba ku screen awo ngenda kukwata essimu emu 2 oba 3 tulabikenga share tugimaliriza twagala okumanya gwe nga fani alabe eyo oba mwe nga ba consumers aba consuminga enyimba zino abayimbi zibabawa ayinza okuba legend ayinza okuba upcoming buli kika kya muyimbi ali ku line oya tuduseko damu okube tulabikenga tumanya gwe olowooza ki amuyimbi wo aliko alaba ategeere nandi space nzenjo kulabika nga nkola akayimba akalala twewala ebintu byokuta music abantu baleme kulonda ko kibatwala ofani agamba ntwale lwasooka ntwale lulyeri ntwale luneno ntwale luli at the end of the day otuka nga message jo baddo yagala okuwa abantu bo nga tekoze ekya nga teyisemu so kyekimu nekya concerts that's the topic of another day. You know, not take a concert this year, next year, you know, it loses meaning. Really? Give people a banger or jengo ine nyonta. Okay. Kajema re anagenda okutuwa concert nga tuine nyonta. Yes, exactly. Ono guy ngoma abantu baine nyonta for him. You get baya ngoma banga ticket bazigula ndema ticket bazigula ni banga bazigula ku ground kidalam no I'm telling you atamba market zezenja and is getting
500 what you get that. So kola ekintu ng'abantu balina ennyonta naye gwe guno omwaka gugwo nerejo yawanise nayo ekyo yawanise ekiri mu October katumala okukwata nali ku line. Hello kola. Era Amina nnyabo ogamba otya? banange situgamba gwogamba otya? Sigamba bakuyitaani? bampita Nadunga Rose. Oli side wa Rose? Wanje Obeera side wa? beera nate Nateete. Ku mulamwa gwaffe oteesa otya? kakuba nti nsanze kuggwa Wangi? akateekako kati TV kati Twebuuza kale twebuuza omuyimbi wa gospel yandimaze ebbanga ki okuta akayimba akalala tugeze bw'ata akayimba mu January yandiyisizaawo ebbanga ki okuddamu okuta oluyimba olulala? Adduse abadde yeewulira bwe buzibu tutera okusanga ne bafani bw'okuba essimu make sure TV ogiriko ka distance tukuwa akadde ne kati amaze dakiika mpitirivu nga yeewulira tumufune oli but still tubadde tukyayogera Maxwell beera n'ennyonta abantu tekawo demand abantu bagabe banne gundi yalaga watumujjangu bakusabe you know tuwe ku kayimba but still as I said oba ovudde ku njiri yes why are you being demanded by who? Who sent you? So people are the ones now to demand you. No, it depends. If God tells you, katukwatono. Hello kola. Hello sir. Sebo tata. Siya sebo. Ogamba otya? Sigamba mpozi gwe. Amanya bakuyitani oliwa. Bamuyita Henry ali Makindye. Makindye. Otuuse. Twebuuza omuyimbi wa gospel bw'aba atadde akayimba alina kuyisawo bbanga ky'okuddamu okuwa abantu akayimba akalala. Nze badde nteesa ne bw'obanga okoze nti oba recording nnyimba oba 6 oba 10 kisaana n'otaako lumu n'olupushinga walutwala mwaka erutuka amatu g'abantu balina olyokoota akalala. So bwe lugaano olina oddukuba abantu paka nga lukuteyo? Olubakuba mu maaso power play everywhere. Balukuba YouTube TikTok ono walikolako ki? Ogambye oli side ki? Makindye. Tugenda kubawo ng'ennaku z'omwezi 22 paka nga 29 nesunza okulabako. Loveworks. Ku Unra Grounds. Okay. Kale muganda wange. Kale tujja kukwata omukubi w'essimu omu yekka yekka waba aliyo omu yekka tujja kwongerayo amasimu tugaggalewo then officially. Okirabo. Where I don't agree with what he's saying. Kati watya we lugaana. Anti yagambye kola ekisoboka. If it's social media enyimba zinene okwatibwa ku mitima gy'abantu oba enjiri yonna oba wafunona asembayo. KTV. Hello nyabo. Yes yebaziwe. Abwe ekitiibwa maama ogamba otya? Gendise ogamba otya sebo. Naffe tukola bakuyitaani. Amanya ento olizzeho okuva eruzira. Ye nyabo. Ku mulamwa. Yesewo. Hello. Tukuwulira omuyimbi bw'ata akayimba alina akuyisawo bbanga ky'okuddamu okuta akayimba akalala. Ndowooza mwaka gumu. Wanjira kano mwaka gumu. Olw'ensonga periodi ey'omwaka ogumu kano katadde kaba kakwatayo bulungi abantu bakamanye naye kimuwa okwetereeza alyoka afulumeyo akayimba akalala nga kalina omulamwa nga kalina message mu bantu si byakupapapa tofulumye bulungi naye nga tebulina message. Kale mukwano. Gospel atuyamba okutulira emyoyo so kati olina okuta akayimba nga kalina good message enanyumira abagundi abawuliriza nze mbadde nteesa bwentosebo. Tweyanzege Maxwell katusiibule I think amasimu tugagaddewo officially katusiibule nsiibula bwenti musumba
oba bishop kanku example ya bishop Kiganda wano tubeera ne mukutulanjegere katiga leero baisaawe megenda kuba etandise in fact yatandise dda wansi tubeera ne lanchawa ne tubeera ne gundi kyoba ate nga naye aba abuulira njiri but every single day mukama wabeerawo ekigambo kyabaala alese ku mitima gye like for someone for anyone who's watching wabeerawo that specific person enjiri egwebeera ejjidde kati gwe omuyimbi wa gospel what you're doing is not different from what he's doing ekyenjawulo gwe kyoli okukola kiri ekintu kimu nti gwe oli kuyimba otegeera but you're preaching the same message the message of Christ otegeeza nti nno nti mukama asobola okuwa enjiri leero abaddamu gikuwa mwaka gujja. Let's push this topic. We're pushing this topic to our socials and we want to demand nenenyo tujja kujiteka on one of our Thursday panel discussions. Tulabikenga tuongero kuchifuna watu jana kujja kone mu field twangalo okumanya mweche mutesa. Phoebe, we're having a birthday of Mungu Feni. Kindly celebrate. Musumba Mungu Feni. I call him a pastor, but I believe every artist is a pastor. But we're celebrating him tonight. Happy birthday to you, Mungu Feni. I saw him wali eri ku gundi leero nga people were celebrating Euro Gold down. The people were celebrating him big time. I saw Wesley there as well. I saw Masanyo as well. And it is really fine sometimes to see fast. Soon tujja ndoza twetaga tusalewo oko tutapinge kwano intigera Philip yaleta obuzibu luli eri but otherwise when they say happy birthday to you, enjoy your day. I hope those people treated you fine. Na ina fitula katulete ebirabe byaffe. Irina like ina cake endala je tugenda okuleta erisi peso. Yeah, but otherwise happy birthday. We wish you all the best this coming year and we pray for new music. Music achikuba. By the way, I know we had a brand new song coming up tomorrow. But we'll be talking about it. Okay, anyway, as we get off air, there is also another birthday for tomorrow, but I had to just talk about it today as we get off air. Nasim Lasimbabe will be born tomorrow. Can't wait to celebrate you. Nasim Lasim, that's our social media lady. Beautiful as she is, we are pouring some water on her tomorrow.